Senior drama actors mu Uganda atenga akumya omutindo gwe owekitiibwa honorable to be Segawa Robert lwaki musese ajja kuba MP owekitiibwa president vice president wa bana Uganda bawangalira mu America muvawala nawe bitibwa mwenna abasigadde Eddie Kigere kulwa amarula abasigaddewo Prose achikiridde Mwamiragadi boss bakama baffe wano aba UNCC board etwala ebi entertainment mu Uganda ne art Madam Fina Mugerwa wamu ne Hannington Bujingo Muganda wange namwe abakungu bazi family ya Mese Alex Baguma njala kusoka kubebazamu abasobodde okujja Mese yali mukwano gwaffe alete tugenda kumwerabira Mpayo Nicholas Mese wamwitanga Mese Bontwe nakolako nabo nga bali mu amarula era nabatambuzangako nga nkola ebivulu nenga kuba amarula yali muko ekali organized ze babulira mazima Amoti yasulanga mu motoka ye nga bagita sereka nga yagiteekako yagitimba kati nga wamala okukola nga agenda wali n'akulabya wali omukyala afumba ekigerawo actually lumu nasangawo ne Kayibanda n'oyo gundi muvawala nga nabo bagenda ne babeerawo simanyi oba basulangawo naye nabasangangawo so nali Mese nga yali organized nga yalina waka Pade nga abeera mu bbaala mukama amuwumuza emirembe ngaye tava mu bbaala abeera mu bino ebintu ebinyuma ennyo Mese nga abeera organized nga ye mukodo wa sente era nga yatandika okuzimba yasooka bano bonna okutandika okuzimba yasooka n'azimba eyo Entebbe Road oba yazima mu Lutobazi sategeera nagamba ate ennyumba yabadde yafunye ebizibu limugamba ate ennyumba efuna ebizibu ate nga bagizimbi so negenda n'akola bbaala ne bakola amarula nedobankanamu katonotono awo namusangira n'oyo musajja omunene gwe bayita Arafat njala kwebaza nnyo Arafat yabadde wanaliwo Arafat Haji bwe yali mukwano gwa Mese mu bulamu era nasembayo okusinkana Mese yaleeta Arafat owange emyaka egiyiseeko emitono n'angamba nti kati njala genda bweru bagambye bweru eyo abakozi nganze gitujja kukola sente ne mugamba genda naye saafuna mukisande kuddamu kumanya oba yagenda atya oba yagendera ku migugu gya muvawala oba Arafat yakiri alinga kontena Mese n'ayingiramu n'amuwa emmere y'emyezi ebiri ku lyato yagenda atya mu America Mese soko mbuli yayita Rwanda yali alina byagenza okukola bagamba nti bamuwala na mu Uganda ati wa NUP ekyo sijja kyogerako ekyokumuwalana mu ggwanga lino sijja kyogerako simanyi anyway amulamuza omwoyo gw'ekisa nze njagala bannakatemba abasigadde tubeere bamukwano ate njagala twagalane nze neewuunya abannakatemba olumu muneewuunyisa omuntu abeera mukwano gwammwe nga mulamu wafa ne mubula ate oli nabeera mukwano gwammwe nga alina empisa ennungi ne mutamwagala ate atalina mpisa nnungi ne mumwagala ng'amaze okufa tutandika okwagala abantu bano nga balamu mbadde wali nga ntudde nga mbuuza Segawa akolera wakati ti Segawa alina theatre y'owaka naye gamba sajja w'amaanyi so ogenda waka nange nenda waka omuvi owa Segawa oba omuzannyo wa Segawa nti ategekerayo kati ennaku zino ajja ku National Theatre kati njagala kusaba bano bakama bange aba National Theatre actually kambabbireko mu abali wano mu mwaka guno gutandise tusuubira nga tegunagwako okutema evunike ate nga sente zifuniddwa ezigenda okuzimba theatre etuuza abantu 2,000 ng'erina ne parking ng'eriko ne office kati ndoze ekiseera ekyokubonaabona n'ogenda okutegeka show ng'omanyi ojja kufuna abantu 1,000 ate n'ogenda mu parking y'abantu ate ne bakuseera ekiseera kigenda kutuuka kikole kigwewo so njagala kusaba bano abali mu board empya babeere organized kuba ndaba bateesemuko kafaya katono naye nga tulina sente eza eza World Bank zebayiya markings nga za kuzimba theatre so minister gwenkola naye bamwita Peace Mutuuzo tukiriko nnyo ne Honorable Beta Amongi kuba sente weziri n'ekizibu kibadde kya Empapulez Quarter ku ttaka lino eryawona ate nga waliwo ababuzabuza ate tugende Lweza ate simanyi tugende saidi zeno
Nebagamba neda eno theater buli mwamanyi ya Wanakatemba. Sente za Wanakatemba edikota eriwa. So temukiriza kubabuzabuza bajje bamenye wano batuzimbire bakube ekibati batuzimbire. Ya sente weziri pozi nga zinabula nga wesero okubula bitundu ebirala. Kwa bitundu by'ebirala wembite bambulira batuwerezeza PDM na yale tuzirabye zabuze. So kuruno nga ndi minister neba nange msoke mukwireko muzeeyo okuloza ati nange solo kwera minister. Alendowooza sibaswaziza kujako walolwe mbanyizamu ku internet n'ebyo byaffe bitulekere. Abatasobola kubeera ku internet biveeko kubanga tosobola Twitter kola ki buli omu alina okuwagira kyakola ki kona mwolobye muwagira ne binyiiza naye kubasobola bagamba nti bikola ki naye nange nina kyenjagala mundeke mbeere n'ebyange byenjagala byagale nga bwe biri ate nja kubyagala ngenda kubifiirako. Nze njagala Museveni njagala Muhoozi abantu ameka singa si Muhoozi osanga sandiyimiridde wano nandibadde nga ndi eri kati nga ntunda soda wali wabbali ne bbiya nga tesoona akataala ne omusajja nanzija eri nangamba kati mwefuulire oli wange munansonyiwa ate bwe nabanga tebantumye mulimu gwonna ku Lwokubiri njagala genda Lwampala kukola ki nabaddeyo jjo nendaba bagenda omuziika nenvaayo nabadde manyi tujja kuziika leero naye ate bangambye tuziika Lwakubiri ate nga tulinayo olukiiko lwa baminisita lubeerawo buli lwa bbalaza nengamba guli gwe mulimu omukulu so nenkomawo so naba sirina kizibu kirala njagenda mu ngeri enjawulo njagala kwebaza mwami Sematimba bangambye nti yeeyamye okulabirira abaana ba Mese kuba yaliko omukozi wa super simanyi haji kituufu banange mukwire mwami Sematimba mu ngalo kubanga Mese teyakola ku super okaya ayina n'abalala byakolanga naye tewali yamuwadde ekyo ekintu omuntu wagamba nja kusomesa abaana bo oyo abeera akuyambye kubanga okwerera omwana si kyangu. So pastor simanyi akyali pastor oba yabivako pastor mukulu wange pastor Peter Sematimba mukulu wange pastor Honorable Peter Sematimba doctor obanga eyo gyoli manya nti I'm proud of you webale okubeererawo omwana ono omugenzi n'okusalawo okuweerera abaana be bangambye omwana omwali mu senior 6 waliwo omulala omuvubuka ataasoma oyo naye tulina skilling center bamutwala disayige ebyomutwe asobole okuyiriba. Tulina president yakola skilling center 18 okusoma kwa bwereere naye ate tetwagala bya bwereere. Troy yaliwa owa senior 6 oyo omuto adirira oli bambi we love you Peter wabaza sude fees nga tolina bitabo nga ngojja nange kwa dazini y'ebitabo ojja kuyitanga wa Uncle Arafat nze nga mpeereza Arafat kuba yetagenda kuzirya nga nkwegulira ebitabo kuba omugaga asasude fees so kabalala mwami Sega wajagulanga amasuuka kuba ffe twabeera n'abatuwana kesi nze nabeera ne kesi y'ekyuma saabeerako nasasulira fees nayiriba. So mukama mulungi nti Peter atuyambyeko okutuyambirako abaana b'omugenzi mukama wange buza ku bantu bagaliza olugendo olulungi gye mugenda njala kwebaza mu ngeri y'enjawulo Joel Sabirye yali PD wa Mese ate mukwano gwabwe yasobola okuteekamu obukadde 7 n'ekitundu okukomyawo bode ya Mese njala kwebaza Eddie Kenzo yalese obukadde 3 njagala kwebaza wali omwami omulala gwe bangambye pastor Walugembe yaleta $5 million namwe mwena abalese webale. So njala mu ngeri njolo kwebaza mwami Godi Mugalu akoze ku presentation yeno ze mbadde simanyi naye kati ndaba ataasinga ne A+ mukubireko Godi Mugalu mu ngalo wandaba presentation ye nungi eri it's a decent thing akoze bulungi. So omwami Mugalu mu mugambe nti ekintu akiwanise yebale nnyo kuba n'osanga abantu balese Uganda bamwe bamuteseewo tewali bimuli tewaliwo kapeti naye waliwo n'obutala kati obuli waggulu mu tent obwaka dimmed light. I think this is very good. So mwebale nnyo mwebale eddala mukama abatambuze bulungi abagenda